nene mu koti ntiyo koti mmenyiso no bale myaka 10 tebakola ki But why you were brought here? Because by the time they bring security here, then there has to be an issue that entails security. For us, we got the briefing that just we're going for security. This place here. Yeah, what is the problem? You see, the security is that they are thieves, they are armed robbers. So for what security? What was the problem in the area? And there's a problem with land waggons. So did you manage the situation? Because for how long have you been here? 3 days. Pardon? 3 days. 3 days. Have you had any success story? Have you managed to grab them? No, when we came here, we have not seen any problem. You haven't seen any problem? Are you seeing those broken houses? Just follow us. There are laws and the rules. We had the flowers, our commanders, so we are followers. I've never saluted the president. They tell you fall in the lake, you just fall. No problem. So you know what it means. You can do that. Because now the house There are laws that you should really, follow amidst your orders. So we are here to know you people, to know whom you are working for, and what assignments we are given to you. Because there is a communication to the president, people are crying or what? Yeah, because we are instructed to put security from which place to which corners are you? I think it's where you have seen. RDC taliwo ate nga naye akimanyi abantu bano bagenda ne ku poliisi abantu bano bagenda ne ku poliisi okuwaaba tebabatwala statements zaabwe baagana okuzitwala nga bagamba mbu batyo bagoba ku mulimu really so bano abantu beetaaga okulwanira okufuna obwenkanya era nze ng'omubaka w'ekitundu wano mukulu bw'ogyo n'aba okola ebibyo nga nange ngenda ku flo ntakisinga owa security owa internal affairs batubuulire omwami atulugunya abantu ono brigadier Benkunda yani kakati nengamba sijja kumala gagira bano basirikale bafa kubalo okuwate bakoze mulimu gwabwe nika twabe embeera gyekola ki gyeraga nekyasinze okunsobera mufune essimu nti bamenyeze nyumba ate balina ne bibasibye nene nsaba DPC ne mugamba ani abalagidde okusiba ani abalagidde okola kutya ate akati RDC yatukubidde essimu ate yakoze atya yagamba ensonga ezo na RDC namuyita ddatu zigende mu ffenna yakola ki beebuzaabuza n'ate ffe tulina fayiro nnene nnyo ezikwatako era nga ffe kyokukwata abantu waliwo abantu abandisookedde okukwatirwako nga yegobe tasiraaje ne mmalamba ndi awo omukyala RDC naye ankubira kubako byambuuza n'ebimuwulira byonna ye nagamba Benkunda ye yamugambye nti poliisi temuyambye n'abeeri tebamuyambye ab'emukono naye nga tunagenda ku biragiro bya Benkunda soka ogende ku ttaka ku nyini okole kye bata situation analysis embeera ki eriko n'abakulembeze obeebuuzeeko biri bitya omukyalo oliko yateeka kikuuma n'atugamba ekifo kya Jeno Benkunda yabikwasa Sirajja Sseggujja yatunda ne tubuuza baneiba abo bonna abaagulaawo ne batugamba kituufu kya Jeno Benkunda naye Sseggujja yatunda nabo tebamulabangako Sseggujja yabakola endagaano ne ngenda ewa chairman LC1 ne nangamba ekintu kimu Jeno Benkunda yamukwasa Sirajja Sseggujja yatunda Sirajja Sseggujja n'atuwa essimu ya Jeno Benkunda ne tumukubira essimu n'atugamba tukolagane naye tukolagane ne Sseggujja nga Benkunda yagamba nenkwata ssente nengulako ebyapa 19 ebyapa 19 buli kyapa nenfuna transfer yaakyo nembitwala mu lands kyapa kimu kyokka kyesaakyusa kyenakuguza
nenkwata sene nembiteeka mu lands ne transfer buli kyapa nga kirina eyakyo ne bikyuka ne bidda mannya gange nange nenguzaako kati ono omukyalo oli namuguza zino poloti 4 naye nazikyusa nazijja mu mannya gange naye naziza mannya ge ne mukulu nnyo okuba nti betusuubira nti babachief ba security ate bafuuse bachief ba insecurity. They have taken the opposite. Kubanga RDC yakulira security mu district, DPC yesaba dumizi wa polisi mu district. Embeera eno nejja netuuka bweti amaje negaje ga protecting right y'omuntu ki omu ate ngo omulimu gw'amaje si gwegwo. Omulimu gw'amaje is to defend the country from any outside attack oba internal attack. Naye kakati gaze okukuuma omuntu ki RDC amanyi, DPC amanyi, buli gwokoona kagamba sisobola ntya omulimu gwawe gujja kugenda ntidde ndabidde nga mukono tuli mukati abaga kintu kirema oba kubo oba puloti tujja kubimala kubanga kakati ono temumuteeka mu ekiti kubanga semwanvuddemu naye kakati ono temumuteeka mu ekitiibwa kakati mumpadde awo njogedde bubi tulina mu lukiiko saawa zino era oyogerera woyogerera tuli mu lukiiko esebo bakyayogera then yoka tulaba ekisembayo so mbadde mbasaba waera kati yaliko kati saawa zino yayogera oba owuliriza mutuwe akadde katono olisirajetaze bamukubidde essimu n'ayogerera ku muzindaalo kimale kino kintu naye kati jeno yali okwogera kati saawa zino afande weebale nnyo n'abagambye so kati sagala kulaba provokinga w'amagye muwulidde ebyamakubo nayo bigenda kutereera then baloya nabo ndi nabo mwami bya Luwango ono kababuuzeeko tetwagala chairman aliwa chairman eyo siwa njoga n'olukiiko basebo ne banyabo mubadde mugenda okwonoona olukiiko luno nga tetuvudde mu bayita resolution omuleeta obusungu obungi mumala olukiiko nga teruliimu resolution n'emu naye mwandyogedde okwebaza kano ku bigambo bye bisembyeyo jeno brigadier n'olwekyo titujja kuba na bigambo bingi. Ebigambo by'omukulu ono bibadde bimala kaseera katono akomewo, so toyinza kusumula bbaasa kumanya bifa mu bbaasa okuleka okulinda olunaku. Naye tuweeyo point di yakuwa authority eyo point owuliriza mukulu asooka tuweeyo authority twegunde ebintu ebyo byalinga ku masomero ebyokusoomooza twabiyiseemu dde, ebyo byonna twabiyiseemu. Muwulire